tukwaniriza nnyo weebale ebintu byonna bye wakoze mu kibuga ky'e Kampala twakulabye. Lawrence Wongwe. Power. Our power. Our power. People power. Mr. President, Deputy Presidents who are here, LOP, members of Parliament and all leaders at different levels. Time has gone, so I will not speak for long, but I want to appreciate a few people. One, our njagala kwebaza abantu bakawempe mwebale nnyo mwebale ddala abantu bakawempe north mwebale nnyo okulagako Museveni n'abantu be mwebale nnyo mwebale ddala. Njagala kwebaza ba foot soldier abali wano n'abatali wano mwebale nnyo. Ba foot soldier kyenasinga okubaagalako nti bafunako mandi ne bagitambulirako. Twabagamba kola olunaku lw'okulonda tebambala zi uniform kubanga twali tumanyi bulungi nnyo nti amagye gajja kuyingirawo nga ganoonya red gakubekube gawambe gakole byonna bajja ne basanga nga red tolina wogiraba obusungu bwonna ne bamalira ku b'amawulire. Tokoze otya webale nnyo sebo naye ngenda gifuna afusa webale nnyo. Onoonyeza emirundi mingi nakati naye tujja kukwatagana after kanji receiving sebo kale webale nnyo muganda people power webale nnyo enkoko eyo mbadde ngamba bafoot soldier amateeka gajjanga galowooza abafoot soldier bajja kuba bambadde red obusungu bonna ne bamaliriza nga babutadde ku b'amawulire n'abalala n'abakulembeze be baali bamanyi ba Hildaman ba Dr. Hildaman ba Kayemba Solo n'abalala ba Mathias Walukaga n'abalala. So ba foot soldier mwebali nnyo mwebalire ddala. Ekyama kitulaga nti enkya President bw'aba ayisiza komanda endala ate nsinga ku eyo mumanyi ekyokukola. Sebo candidate waffe omulungi tukwebaza webale nnyo. Tubadde tumuyita candidate waffe omulungi naye kati MP elect webale nnyo sebo okugumira buli mbeera n'obusajja bwe wakuteekako embeera yonna n'oyimirira. Mr. President, njagala kwebaza abantu abamu era mbasabe bajje bafune ka presidential handshake n'abatanzi n'abakunzi baffe mu Buganda jangu. Meya waffe Ssemugoma oyo nno yatukulembera mu Kampala Metropolitan. Meya Sempebwa jangu. Mbadde nzizaako Comrade Sserubiri naye ate bamwanjidde already nafuna handshake already. Abantu abo nno bakoze omulimu gwa ttendo mu kalulu kano. Eyo tiimu ebadde ku ground. Njagala nsabe Comrade Ssebuufu ajje. Comrade Rovans Alex Lwanyaga jangu. Nawe mama Osina jangu. Wakola omulimu gw'amaanyi n'abakwate tebakulangirira naye jangu. Honorable Namuga jangu nawe ofuneka handshake ako kubanga wakola omulimu gwa ttendo nnyo. Speaker Zahara Luyirika webale nnyo okuba mulwanyi w'amaanyi. Abalala ne bwe musigalayo naye twakola n'abakulembeze bangi. Honorable Namboze Meya ow'eddembe sebo webale nnyo omulimu gwewakola ogw'amaanyi. Comrade Magala wabadoze wano already. Honorable Latif Sebagala Sengendo, Honorable Paul Mwiru, Honorable Balimwezo. Muli bangi nnyo abakulembeze baffe bafulaga beera saagala kuboogerako kubanga bwentandika ate sijja kumala. Bwe mpita omulala jagamba lwaki ate ffe totuyise naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Abayimbi be twali nabo ku campaigns zino sebo kabakutukulaba webale nnyo. Waliwo n'okikuba nnyo King Saha yakola omulimu gw'amaanyi. Dax Vibes Kapere simanyi oba wali wano.
naye Big Eye Star Boss nkulengera sebo webale nnyo Rain yaliwo Sibitoka Meya wa Lukaga obadde wano n'abalala sagala besobola kumenya naye njagadde kwebaza abantu si kubanga abalala tebakola mulimu gw'amaanyi naye mwebale nnyo akensuso. Njagala kwebaza abantu abakolektinga DR forms zaffe mwenna muli wano mbalaba abasinga mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala kutegeeza bannamawulire abali wano singa tetwalina DR forms ezo olunaku olwaleero tetwalibadde na MP elect wano kubanga twali ku Tale Center ng'abasajja batandise okubba akalulu nga tulaba kambawo ekyokulabirako waliwo polling stations 8 we twabakwatira ku Excel Primary School NRM yafuna obululu 23 naye basoma 45 ku St. Augustine Ground polling station gye bayita A to M NRM yafunawo obululu 34 ne basoma 234 ne bongerako 2 mu maaso awali 34 ne babufuula 234 ku St. Augustine Ground N to Z NRM yafuna obululu 44 ne basoma 244 ku Kulumba High School O to Z NRM yafunawo 0 ne basoma 13 ne beegabira ku 13 ku Mperero Primary School polling station gye bayita A to KAS NRM yafunawo obululu 39 ne basoma 7 you can imagine bafuna obumeka 39 ne basoma 7 so nga NUP yali afunye 97 obaffe ne bamusala ne basoma 47 ku Late Magulus Compound NAN to Z NRM yali afunye obululu 5 ne beewa 168 ku Mathel NAK eyo polling station Comrade Kayemba Solo gy'abadde ayogerako NRM yali afunyeko obululu 3 ne beewa 3 ne bongerako 0 at the end. Ku Mathel NAL to NAM NRM yafunako obululu 19 ne beegabira 400 kakati mu imagininge singa tetwalina DR forms zaffe kyebaali baplaniz okukola kubanga ekyo kyebakola ekayunga ne bakyusakyusa DR forms ezimu ne batandika kati yali plan wano naye bwe balabanga kyebasoma tuvaayo ne tubagamba tulina DR form ne basoma ebyo ne tugiina ne bagivinga up naye ekituufu kiri nti baali baagala kutubba era singa tetwalina DR forms zaffe olunaku olwaleero tetwalibadde ne MP elect wano. So that was their plan. So njagala kwebaza abakomrade mwena abakolektinga DR forms ezo era twali wamekolo olunaku ne batugamba nti JAT ejja wano era ne tukozesa rubber dog style DR forms zonna twali tukolektinze wano ne zivaawo mu dakiika ntono nnyo sigenda babuulira bukodyo ki bwe twakozesa okuziyingiza Tale Center naye mumanye nti lwali lutalo luzibu lw'amaanyi nnyo zayita mu mikono nga5 oba 6 okuva wano ku kitebe kyaffe okutuuka ku Tale Center kubanga baali baagala kyobalaba mu kalulu k'obwa president maybe abeerabidde agagasajja aga crime intelligence gatambulanga gawamba abantu baffe balina DR forms kubanga teri kibiina kyonna ekyali kikolektinze DR forms nga zetwakolektinga mu kalulu k'obwa president bwe bakitegeera nti twali tudeployinze abantu bangi nnyo okupikinga DR forms zaffe ne bawamba abantu era abamu mwabiraba ne bazibajjako era twatuuka ne tubawandiikira ne kanso katanono ne bazikomyawo ezimu naye ze bakomyawo zonna nga bamaakinzeeko kitegeeza kyekyo bakozesa DR forms zaffe okuupdatinga eza EC n'okulaba nga zikola ki nga zimaakinga nga bazikyusizza so kitegeeza kyekyo bannange mwabeesimbyewo ku bifo ebyenjawulo tulwane nnyo akantu katono nnyo ako ke bayita DR form naye kakulu nnyo okulaba ng'obeera n'obujulizi obwo basibo ne banyaba
ngamaze okwebaza abantu njagala kwebaza president waffe bannange webalanyesebo okutukulembera. President yatukulembera mu lutabaalo. President yawaayo obudde ekawampe n'agenda emirundi 3 ekyali unprecedented. Enjiri nenyikira nnyo mu bantu mu bannakawempe era ababala bakola olunaku ng'amagye gagezaako okubasindikiriza naye ne balemerawo kubanga baali bafunye obubaka bwa president. So sebo tukwebaza nnyo olwa leadership eyo gye watuwa. Nga bwe ngambye olunaku olwaliro ku TV bagezaako okubba enjovu baali balowooza bagenda giteeka mu kaveera naye ne beesanga tebasobola. Era twali ku polling stations zonna ba RDC ne bazitakinga over. Twali ne comrades Alono ne Honorable Sempala Kigozo oyo bagezaako okumugoba ku polling station nkomereraawo. Omusajja RDC yatuuka n'okugoba member wa Electoral Commission. Nangamba ngo sikwagala wano. Commissioner ku kakiiko babeera 7. Kubanga gwe twatuukawo oyo gwe bayita Robert Kambugu RDC. Twagenda ku growers ne tusanga bataddewo embeera kubanga abantu babalaba nga bayingiza ekibokisi ky'obululu mu nyumba eri adjacent. Kati abantu baffe ne batugamba nti wano waliwo embeera. Okutuukawo nga RDC agobaganya abantu baffe. Zara yaliwo nga supervisor speaker oyo n'abalala bangi nnyo. We bakwatira big eye oyo n'abalala be yali nayo Waiza n'abalala. Embeera n'ateekawo embeera basooka ne bagobawo Honorable Sserukenya oyo n'ankubira essimu n'agamba mwangu mugye. Bwe twatuukawo era bwe twatuukawo bwe tuti oyo RDC nange n'aŋŋamba jangu olaba abantu abali wano mu dakiika bbiri zokka ove wano. Nemubuuza RDC kikyotegeeza nti otugoba wano. N'agamba saagala muntu yenna yenna wano nga baagala kukwata bokisi eyo bagireete bagyeko eno yaliwo. Kakati kye nakola ne neetegulamuko n'empita bakomishona bakakiiko k'ebyokulonda ne bajja. RDC n'agamba I will not allow that. You can imagine the impunity. Nga tugamba basupervisor balina okubeerawo ne balaba ebigenda mu maaso. RDC n'agamba I will not allow that. Mukumaliriza n'amugobawo commissioner wa Electoral Commission gwe bayita Dr. Simba. So that is the impunity we are talking about. Ate aba RDC betwasanga ku nyumba eyo bwe twagenda ne lopu bye baali mu kuteesa kulaba butya bwe bagenda okubba akalulu ne tubagwamu naye tebagivinga up kubanga balina ebiragiro okulaba nga badikirayalinga candidate wa NRM by hook or crook. Kyova olaba Katonda yatusaasira abantu baffe ne babeerawo. Kakati Museveni ayogera ku investigation. Reason lwaki tasaba investigation ekayunga Omolo Oyamu n'abalala batukola ebikolobero byebimu kubanga eri babba ne beerangirira. Naye ku luno babba ne bateekamu ssente ne bakola byonna naye okumaliriza ne beesanga tebalina bwe bakikola. Mwalaba nga General Museveni agenze Kawempe naye abantu beyali addressinga nga bali ku byabwe batunula eri nga ali ku lwale nga babajje mu bitundu byonna by'eggwanga nga bali bagamba akalawansi kaffe tukafuna ddi ne tuva wano. Kati ekyo kye kisinza omunyiiza ne bimulaba byawandiika. So tulina abantu baffe abakosedwa bangi nnyo bano bemulabye esampo wenjogerera abantu baffe 18 bakyali mu makomera ag'enjawulo be bakwatako olunaku mwali ba agenti baffe n'ebirala. Tulina n'abaana baffe 2 Mumbya Hussein ne Abdushaku be bawamba tetumanyiwa we bali up to now. Bakola buli kimu kyonna bannamawulire tubasaasira ebyabatuukako. Of course candidate waffe byayitamu mubimanyi bulungi nnyo. Naye ensonga y'aba RDC okutaking over polling stations mu kulonda nsonga kulu nnyo era ffenna tulina ogirwanyisa. Badeployinga goons mu nkomerero. Kati tulabye Museveni byawandiise General Museveni byawandiise ne weebuuza anyway naye goons be baleeta kusaawa esembayo mwabira mwenna ng'abantu baffe batandise okulangirira nti Nalukoola yali awangulidde waggulu nnyo. Kye baakola strategy gye baleeta kusaawa eyo yali yakuleeta agagayaale ge baali agali protected by the army. You can imagine.
ne bakuba ebintu era Balamu n'oyo minisita wa Museveni gwe bayita Misa Kabanda be bakulemberamu ekikwekweto ekyo. So tubagamba shame upon you, shame upon you, shame upon you. Kasita abantu ba Kawempe finally bafuna omubaka gwe balonda. Obululu kanaana bwe baanonsinga tebabufuna kyengenda okusembyayo ekyo. Era tebaddamu gamba nti bafuna obululu kanaana. Ekisooka bakola ballot staffing mu bitundu ebyenjawulo. Naye n'omukumaliriza nga bwensome wano ne beeyongerako obululu 2295. General Museveni yagambye nti polling stations 5 ezabaliwo. Ekyo nakyo si kituufu. Electoral Commission nga bweyogera polling stations 15 zokka ze zitali mu final tally. Ezo polling stations nga ziri Kazangola ne Wambogo we basindikaga yaye ne gabyonoona songa wona twali tuwangudde ne mama zonna twali tuziwangudde ne mama Usino obululu bwe baali bamaze obbubala ng'awangulidde waggulu nnyo ne bajja ne babiyuzayuza era mulabe ku mawulire byonna. So nebaziza abakakiiko naye kyeyapasoni waabwe simwogeddeko. Mase wa Lukamba kyeyapasoni w'akakiiko kaffe webale nnyo nnyabo okukulembera abantu bo. Without further ado kampite atukulembera mu Parliament Honorable Joel Senyonyi aje ayogereko gyetuli.